Essuula endala egamba nti ojja kukyeddiramu oba ekiki. Bw'olwala obulwadde obulala osobola okubukweka. Naye bannange yagamba nti ogenda mu maaso nga lubuto yali mutuufu, anti bwe luba lwa mwana ne w'oluwewa oba omala byambulago. Nambi yasooberwa eka ne mu kibira, anti nga ye ne nnyina tebakyasibwa mu ddiba limu, ate ng'atambula yeekengera ng'alowooza nti abantu b'okumwavu okwo bonna baali baalaba dda olubuto olwali lutandise okumukulembera. Engeri gye lyatandise okufuna obusungu eri Tebeesigwa, yasooka n'asalawo okumukisa eby'olubuto, naye agenda okulaba nga takyasobola kutuulira kyama ekyo bw'omu. Ekireetera okusalawo kuno kye kino. Omanyi bagamba nti tewali kintu kya bulabe ng'omukazi nakigwanyizi agezaako okulaga omusajja nti amwagala, naye omusajja oyo n'amubaddala n'atamufaako. Kino bw'okigeza ku Lunkuse ne nnyina Lungudde kyali kituufu, oba baabiwakankulawa, oba Lungudde engeri gye yalina olwotegereza olwo nga ye yalaba olubuto lwa Nambi, nange saamanya, naye ng'ekituufu kyali nti bagatuulemu bano mu ngeri emu oba endala. Bakizuula nti Nambi yali afunye olubuto. Baana bawala baacacyanja, anti olumanyi nti lugudde ku munyolo, Omuganda yeesekere. Era ate ogeerabidde amaziga g'ente nga we liri essanyu ly'amalembo. Olumu Nambi yali awawaagula buku ku mimwanyi, agenda okuwulira nga mu kisaka okumpi awo waliwo agamba, "Gw'olidde ensangi?" Komulala nti, "Baaba, sinnalya nsangi." Bw'ofukummula ebbuto temuli nsangi. Nannyini bbuto emabega yalidde Tebeesigwa nsangi. Nambi agenda okukebuka ati nga bakalirugambo be bali mu kumuyeeya. Mu ddoboozi erijjudde amaziga n'ennyiike, Nambi yababuuza nti naye bakazi battu abampalakata mutyo nabakola ki? Kiki ekyammwe kye nnalya nkibasasule? Ebizibu bye nnina bimmala bannyabo, munneesonyiwe. Bali baamutema butemi kakule era ne bamujjukiza nti okalya ddakadda dda, envunyu ogiriira mu katiko n'ekuddira emagombe okukwesasuza. Baamusaba okubategeeza ng'azadde basobole okumunogera ekyogero nti bwe bali baabalongo tabeerabiranga mu kubaalula. Mukazi wattu yaddayo asanguza bibatu amaziga. Bwe yatuuka eka yasalawo agende abotolere Tebeesigwa ekyama batere basalire wamu amagezi, kubanga engeri bwe bali bimaze okugwa mu kutu kwa Lungudde, mu kutu ndusaasaanyi ne mu mindi mpya, byali binaatera okufuuka oluyimba ku kyalo, era nga kitaawe naye yali anaatera okubimanya. Kazi bannaffe bwe baamala okukunya Nambi bakkirira butereeve wa Tebeesigwa, baamusanga asusa menvu, era olwamala okulamusa Lungudde ne yeefuula yali alina kye yeerabidde eka, kwe kubasaba asooka akinone. Bw'atyo n'aleka muwala we ne Tebeesigwa. Tebeesigwa yasigala yeebuuza ensonga omukazi ono yali agezaako okumusibako muwala we. Yali tasobola kukiraba nti omuwala we yali kibijjigiri oba omukazi ono yali mulalu. Bw'atyo bwe yeebuuza nga musajja wattu nga nnyina gwereddeyo, Lunkuse yasembera n'atandika okususa amenvu ng'eno bwe yeemoola gattako n'okwemwentula. Muli nno nga Tebeesigwa emmeeme ebula ku mudda. Oluvannyuma yeevaamu n'agamba Lunkuse nti, "Naye ggwe munnoonyaako ki ne nnyoko? Lwaki munnunda obute mutyo? Yani eyabayise nti mujje munsusizeeko amenvu?" Ko Lunkuse nti, kati weekoza tukole ki?" Ko Tebeesigwa nti, "Laba ggwe kiwala ggwe, oba byemukola bibaweddeko bibaweddeko mugenda munuune ku vvu. Mukimanye nti Nambi yali tannaba nakimalayo mu kamwa." Nambi eyali azze okumutegeeza eby'olubuto n'atuuka mu ddoboozi erijjudde obukambwe n'abuuza Tebeesigwa nti, "Basiru mmwe munjogerako ki? Mbakutte lubona, bulijjo mpulira lugambo. Nnyabo bulijjo ne bwe mwevumyavumya Tebeesigwa, kumbe gubakuba ku mpagi." Nambi yakyukira Tebeesigwa n'amugamba nti, "Gwe ssebo azimbye amatama ng'akuma omuliro, kano kannalusiiwuufu kaakako kakola ki wano? Wabula ensi eno Tebeesigwa tewandibadde ggwe n'ebizibu by'ontuusizzaako n'onkola bino." Musajja wattu nga n'amameeme gamukubagana yagamba Nambi nti, "Mukwano, nga bw'obiraba si bwe biri, luno oluwala." Nambi
yamuli ekimuli nti wulira nno bwaluwalaza nga bwe mbasanze nga mukisimbye ne kiroka ebyange naawe bikomyawo naye ojja kukyeddiramu era ojja kukyejjusa ozannya nange muwala wa Kalisiti. Olwamala okwogera ebyo ne yeekandula n'agenda. Olwamala okwogera ebyo ne yeekandula n'agenda. Kati bwe yavaawo yaggukira wa Kisirinnya. Ebyembi teyamusangayo naye aba asiibula ati Kisirinnya n'ajja ng'abulidde mu lusekese lw'enku. Olaba ebintu byedda naye kati okusanga omuvubuka w'ennaku zino nga yeetisse olusekese lw'enku. Bamukubako eky'omulubaala ati ku Nnambi yamanyirawo nti waliwo omutawaana kubanga omwana muwala ono amaaso gaali gamumyuse bwe myumyumyu nga bw'omulaba yenna anyiibanyiiba. Kisirinnya yamuzza ku bbali amubuulire ekimutuuseeko naye yenna obwenyi bwali bumukirako enkuba eneetonnya. Nnambi yagamba Kisirinnya nti mazima Kisirinnya nkakasiriza ddala nti tebeesigwa. Amazima mukwano gwo ayinza atya okundyamu olukwe n'amala angattika ku kawala kalungudde ate naawe n'obisirikira? Kino kindaze nti bajjajjaffe baabituusa byali bituufu nti nkima tesala gwa kibira kubanga bulijjo omuwakanira naye kati mbakutte lubona nga bateetera. Abasajja. Kisirinnya yeewuunya nnyo okulaba nti munywanyi we w'omukago yali yamukweka ekyamanga ekyo kubanga bwe babigaayagaayamu ku luli yali alabanga byalinga ebikonjere naye ate alaba Nnambi yali agamba nti yali abakutte lubona. Yali abakutte bakola ki era luddawa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo ebyali bisiiwa Kisirinnya. Nga Kisirinnya amaze okusiriikiriramu yagamba Nnambi nti Nnambi si wakana buwakanyi nti bwe kiri ku nsi tekuliko mutuukirivu naye bino nga tebikkirizika. Ko Nnambi nti oba tebikkirizika oba bikkirizika ebyo bibyo ne mukwano gwo bwe mufaananya obulimba. Nkusaba omugambe nti akaffe kabadde kataala naye kati kazikidde. Naye mugambe nti omuntu ayagala okumanya obulumi kye ki anywegera nnumba. Mugambe nti aginywegedde era ajja kufa akyejjusa. Muwala nga akanga. Nalekayo emisomo gyange olw'okuba ye singa neeyongerayo dda naye oluzimongolo olwo munneebalize okunneefunira nantikka olubuto. Ate omutegeeze nti guno gwe mulundi gwammwe okusembyayo okundabako nga nkyali muntu. Ogenda kufuuka mutambwa. Lwe tulisisinkana ajja kuba asasula ebbanja ery'okuyuzaayiza omutima gwange ogubadde gumwesiga ng'emmundu emmenye. Ebizibu nnina ntoko naye ekiku kyagamba abaana baakyo nti baana bange temufaayo n'amazzi agookya gawola n'ebyange bijja kuggwa. Kati bwe yamala okwogera ebyo n'amulaga kabba nga tannaggwerayo. Kisirinnya yagezaako okumwegayirira era n'amubuuza ne gye yali alaga nga ye mwana muwala akabina anyeenya yeeyongerayo ate nno si ke kaali akanene. Kisirinnya amatu gaasigala gamuwaawaala. Nnambi kituufu yali lubuto? Byali birinnye n'enkandago. Okuva awo embiro ze yadduka nga zikirako ez'amaguja yogayoga watebeesigwa yamusanga asitamye awo ku lubalaza avuunyuula lumonde omwokya gavubuka g'eddagaali gasanyusa. Buli ekyevuunyuulira lumonde waakyo baaba tekirina nnaku yonna ekikeeta kyevuunyuulira lumonde waakyo baaba. Olwamutuukako lumonde n'amukuba bbusu era n'amukwata ku mukono n'amuwalaawala ng'amuzza mu lusuku. Natebeesigwa yalaba bamutwala kasiribaggo lumonde yamuli mu ttama n'amuwandula eri ate era abuuze munne ogubadde anti munnanga akugoba takutadde tabula kyakusuuza empewo tekusuuza minyira. Munnange Tebeesigwa yabuuza Kisirinnya nti owange antwalanga nabugisi mufungize kiki? Ko Kisirinnya nti sirika mwana wa nnyabo twafudde dda
era entamu ezaffe ddala naddala eyiyo bavuunike. Ko Tebeesigwa nti Kisirinya naawe mbuulira ogubadde. Ko munne nti sooka otuulaawo ku mugogo kubanga kye ngenda okukubuulira kiyinza n'okukumegguza ennume y'ekigwo. Era ng'amaze okutereera ku mugogo yagenda okuwulira ng'akatuuyo kamuttulukuka mu nkwawa omwo. Ak'okumakyako Kisirinya teyakirumamu nti Nambi alina ettu. Ko Tebeesigwa nti lya bugolo oba lya mmwanyi lya butiko. Ekyo kye kikundeesezza nga Sirinya? Mwana ttu Kisirinya, obwakazanyirizi omanyanga we bukoma. Kale mbuulire ebyettu. Ko Kisirinya Nambi ali lubuto lwo. Tebeesigwa yagenda okuwulira ng'ensi yonna yeetooloola n'atandika okubanga alaba obumunyenye. Kati obumunyenye bujja butya nga bye mwali mukolamu era nze bavubuka mbeewuunya. Oli najja nakugamba munnange ndi lubuto ekiki neweekanga wali weerigomba wali omanyi kiki ekiva. Mbu n'alaba obumunyenye obwetawula era n'ekitengo mbu ne kimulumbirawo. Yagenda mbu okuwulira mbu ng'aguddemu n'ekyawakayima yamalira ddala akabanga nga tategeera bulungi. Oluvannyuma yasitula omukono ne yeekwata ku ttama mbu akakasa oba yali akyali mulamu. Awo yatandikira okutema omulanga nti nfudde nze maama nnyabo nfudde. Kisirinya n'amugamba nti vaawo naawe lekakiko keegira ng'afiiridde twala eri guma masajja. Kimanyi bulungi nti kabwa kabbi kagumya mugongo. Tulina kusala magezi kubanga omuwala ye ategeka kubomba. Ekirala kitaawe bw'amanya ebinaddirira tetwagala kubimanya. Ko Tebeesigwa nti tugire tugende twogere ne Nambi kati tulabe ekyokukola. Ko Kisirinya nti totawaana takyasalikako musale kubanga mbu akukutte lubona ne lunkuse. Ye mubadde mukola ki? Tebeesigwa yannyonnyola munne ekyali kiguddewo naye yabimuyitiramu matobotobo kubanga akaseera ako ensonga eyali enkulu kwali kusoba kwa Nambi. Baatesa basisinkane Nambi akawungeezi ako balabe ekyokukola naye bambi tebaasobola kubanga akawungeezi ako kennyini nnyina wa Kisirinya ekisubi kyamusala. Omusota Sekozi tebagwogera nti musota gukulumye baga ekisubi kinsaze bw'ogwogera bw'otyo mbugubula. Abaganga abamanyi eddagala ly'ebiwuka ebyo by'emisota baali beesuddeko emitala ebiri okuva ku kyalo mwavu. Bw'atyo Kisirinya engeri gye yali adduka emisinde gwe baatuma omukundulu. Nga tannagenda yayitako ewa Tebeesigwa ne bakyusaamu mu nteekateeka yaabwe ey'akawungeezi era baasalawo basisinkane Nambi enkeera. Kazi totta nkya n'olinza ggulo. Ate ne bajjajja baalugera dda nti ndikirya jjo tebaakimutika ye kyali kiki.